Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Hello Sebo. Wanyo. Yes, mande nkubuuza bwe ntuuka e Kachiri. Mpeteri je Masuulita. E Kachiri? Omanye Namayumba. Namayumba, yes. Namayumba kiri maaso. Ogenda kuyita e Kachiri ogende maaso oyite Gobero paka Namayumba. Yes. Yenyawo. Okay, kati kubire nga ndi Namayumba. Na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi chenda sobi aibine birungi renda kulukume kuwate renda olobulabo bokumukumu moto na surprise ekisoka wantegelo kuva kukagere paka jinkoma chokoma nono banya ona leta Cyane tugamba wetuwo. Yes, kati ndi mu Namayumba Sebo. Namayumba ngakwenda ku side ya dereva on the right. Owali Starbucks. Ita ku Starbucks ekikuga kitale ekiweta. After Starbucks waliwo ekikuga ekidda munda. After Starbucks. Okay. To be one. Bana. Ate business yani. Hey. Yes. Nakaseke District Revenue Collection naye ngaliwa ani ayimiriziwa agambe za soloza kati kufe twekwezi jebaleko eno office yo wama kitekanya wali maso kale bye akatawuni kadwambuza mukatawuni amba sinatuuka mama kale webale naye mama kubanga agambye otuuka mu tawuni era obuuzi oli ne bwangambye ekifo omukolo oguwedde nze nga mmanyi wallahi omukyala yaŋŋamba Masuulita Kikachiri Masuulita kumbe this is Namayumba what? It is even another district. Basa okuga town nga yeno nesi yeno ba town agambye town yesoka nti batusanga akasozi town ni esobanga yeno nze mbabuulira
ndabika atenze ekigambo nkyogera bubi ngamba kitekanya bo bagakite bakyogera ute kitekanya ndi na Uganda lwe Masaka kitekanya nziramu nensanga akalala ye baleko ssebo kamuziremu mbuuze kambuuze wano ssebo kati ogambye mbuuze biyumba byaki kyenziramu osanga ebiyumba bya Kasooli maaso mu kasenta bangambye nzije maaso mu kasenta abato how are you kulamusiza nnyabo iye surprise egenda tuuka temufaayo kale ssebo bandagiridde ekitegeeza mu maaso wakyali wabi kubanga omusajja agambye naye nga surprise ye n'atuuka amakubo nga yawo ne mukyala we amanyi wote tuyingirewo ne program wawise omwagalawo surprise your loved one mukulikayo mu lugendo yonna nga bwe tubadde tutambula mpaka okutuuka wano tutuuse e Namayumba mu town though what we had on ku mind yaffe client yatugamba Kachiri Masolita so tumaliriza enewe tetumunenya ayinza okuba naye byamuconfusingamu ng'alagirira kubanga omukyala wamuyita Betty abadde abeera mu America ate ngamba ajjukiza nti mwe mwenna abakomawo e Uganda ng'oplaninga holiday okudda oba ng'oplaninga honeymoon lowooza ku kifo kimu bakiyise Ebbunga Comfy Homes mukwano wokka w'oba ogenda Ebbunga Comfy Homes okubanga mukwano weebaka bulungi nnyo ddala bakugamba tositula suuka tositula blanket tositula anything just pack your suitcase and come onyumirwe obulamu weebake nga teweeraliikirira babbi security weeri wayonjo amazzi gatukula internet eri fast buli kimu mukwano obasanga ku +1 6175952751 oba nobasanga ku 0772461976 oba nobasanga ku 0701260881 babayise Ebbunga Comfy Homes bwentyo katugende banaituuke ku mukolo surprise nga omwagala waffe omuzira olunaku olwaleero naye nga nkulaba otudde onyumirwa olinze okubanga enjoyinga naye nga nkujjukiza did you subscribe to our YouTube channel genda kati ate lwaki ajoogedde kati ate tulina surprise package lwaki aba ajoogera why tugende banna mikwano gya muzeeyi abakatwegattako tujja kubasaba mujje wano kasubire nti bayise mikwano gya muzeeyi bijje tuwekayimba muzeeyi nga bano balabika babadde na Zelensky mu Ukraine kubanga kitiibwa kyamaanyi nnyo so kusabisa nnyo okubalaba okay bannange ndoza dijja alabe tetulina mazina n'akasala k'akayimba naye nga tusanyuse obbasanga bassebo ne bannyabo buli omu mu kiti kye era nga tusaba tubeeyanjulireko amannya yenze Nakawombe Shifaho owa program weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one mwali mugirabyeko ku TV ani yagirabako kangendeko ewa mami yagirabako mami gyebale kikyo walabako ku programu eyo omwagalwawo ojja n'ebirabu mubireeta nga byanjawulo olusi 5 olusi 6
Ebasanga ku ekisooka nga kifu. Ekyokubiri nga nga surprise. Mumuweko ku ngalo. Waliwo omulala yalabako surprise. Yona ekagwe tulinayo. Okay, fani waffe bamwongere ku ngalo. Tweyanza tugamba muzeeyi happy birthday. Tumwagala nnyo kangende waali. Kubanga njagala nnyo okulina n'abazira abakola ebirungi. Kati ye muzira waffe olunaku olwaleero gwe tuli mu celebratinga omulungi waffe. Era dde taata. Sibeta nno ssebo. Bulungi ssebo. Kale namwe mujebaleko. Yes ssebo. Munnange nina omuntu eyantumye okujja wano nkunoonye nkusurprisinge ng'agamba gwe muzira we era akusiima ebintu bingi nnyo. Nange omuntu oyo yankubira simu simumanyi ne wendi wano nange neegomba omulabako. Oba atudde wano oba ali luddawa simanyi. Ne ani gw'osuubira? Nakutereeze kano. Toyinayo gw'osuubira nti ono. Abana bange babeera mu kibuga. Nali mikwano gye bali naye simanyi. Nga gulaika bali mu following program kati simanyi kyajja kijja okubaawo yakikola. Ate nga ulibwamu wa following program mubatudde. Mwebali? Funyemu omukali. Funyemu. Kati sindagamba nti gundi. Okay. Muzeeyi talina gw'ayinza kuteeba nti ono. Kyokka nange siina gwe nninza ssongamu kuba omuntu yankubira ssimu n'aŋŋamba Shifa nkulaba ku TV. Naye nange njagala nkikole nga bw'obikolera abalala. Kati tugenda mukubira ssimu. Kuba nange njagala omumanya. Iye tumukubire. Kansooke kukwasa ekimuli kino. Kansooke muzeeyi mukwase. Bankwatireko wano. Aha. So, bane tukube essimu? Kubanga bane omuntu ayinza obba atudde awo nga naye tanyega. Oba mbuze. Wewane wali omuzira. Okay. Kankube essimu tulabe omuntu oyo yaani. Nange nesunga omumanya. Naye nga tuli mu program weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Mwe tusiimira abazira baffe abakola ebirungi. Ne tubagamba muneeweebala abantu tubasiime nga tukyabayina. Tubeebaze. Kati obuzibu omuntu ayinza obutakwata ngalowooza mbu antaase ya time kyokka nga njagala akwate. Hello? Hello? Jebaleko nnyabo. Eddoboozi eryo olimanyi? Lyani? Ayinza okuba Betty oli. Ayinza okuba ani? Betty Nalugwa. Ayinza oba Betty Nalugwa. Ani ono? Nga ali luddawa g'ogambye? This time ali wano. Muyayo. Muyayo. Waititi kunkumula mu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banage mfunye omuntu omulangatu omusengeide omulungi otimata munange sangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo kugemerera obitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanuire amaiso ayendi waiwali bwefunye waibuba nesaawo kugemerera
Nsanike mujanjabi ezire Kalabwe ndita Nsanike mujanjabi ezire Omwoyo gunduma Nsanike mujanjabi ezire Ibaira dinuma Nsanike mujanjabi ezire Abantu banvuma Nsanike mujanjabi ezire Yotika wayiwolola bwempanike mwibanga oba ndi mundolo oba ndi mukiroto tompita wa maloba malondeka bagamba nakalaba mundeke ne bwoba kwozoleka ekyana kirina omubiri ne bwoba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo kugemerera bwobitani mwino gemerera libaire binnuma Nsanike mujanjabi ezire Kalabwe ndita Nsanike mujanjabi ezire Omwoyo gunduma Nsanike mujanjabi ezire Ibaire dinuma Nsanike mujanjabi ezire Abantu banvuma Nsanike mujanjabi ezire Ibaire binnuma Nsanike mujanjabi ezire Kalabwe ndita Nsanike mujanjabi ezire Omwoyo gunduma Nsanike mujanjabi ezire Ibaire dinuma Nsanike mujanjabi ezire Abantu banvuma Nsanike mujanjabi ezire Lelo kandaire mu Luganda n'Olusoga ono ye mwana gwesimye yakume kizibu okusanga mukaganga n'ebisalira ono abirina byombi nga n'ekirala mulungi kangende mubikenga musutenga naye asusute ampalenga bweruba luyimba baby tuhitinze nomuganda agamba nti kintu kikutteyo abasoka mugamba kintu kikutteyo bembale mugamba mutya kikutteyo inja mugamba kintu kikutteyo abasame mugamba mutya kintu kikutteyo libaire binnuma Nsanike mujanjabi ezire Kalabwe ndita Nsanike mujanjabi ezire Omwoyo gunduma Nsanike mujanjabi ezire Ibaire dinuma Nsanike mujanjabi ezire Abantu banvuma Nsanike mujanjabi ezire Ibaire binnuma Nsanike mujanjabi ezire Kalabwe ndita Nsanike mujanjabi ezire Omwoyo gunduma Nsanike mujanjabi ezire Ibaire dinuma Nsanike tweyanza nnyo tweyanzeege mukyala Betty nange nsanyuse okumulabako nsanyuse okulaba kuliko olugendo bannaye kansooke mmwe kuhaaga omuntu akwesiga nga takulabyeko amiina nsanyuse okulabako ate ndaba oddayo naye abantu batutuma okukola ebintu nga balina ensonga nkusaba omutugambira omugole waffe olw'olunaku lwaki wayagadde omuselebratinga mu ngeri eno nga sinayogera njagala mu microphone ndiwe mukulu wange Nabimanzi azookeyo obugambo nange njoke njogere Kannange simanyi nga n'ebigambo binajja tusanyuse nnyo mwenna okutugira ku mwanyinaffe ono. I'm so emotional, I'm so sorry. Naye ndebaza mwenna. Sister wange ono ayagala nnyo surprise. She loves surprise. I'm sure he's surprised. Yeah. So everything is surprise, but we are so grateful. So emotional. Okay. Nja kwekaza njogere naye nga ekyokusooka ebyokwogera nina bingi nnyo naye nina okubisalako. Jime mukulu waffe naye yatandika otutukuza nga ne bazadde baffe bakyayiwo n'atukola ebyejo n'atufumbiranga enva nga tuli wali tuzannya yennyini nga ffe abawala tuli wali tuzannya nga yafumba. Lwenzijukira twali awo ku galagi n'atusiikira ennyama nga ffe tubuukabuuka. Kati sijja kwongera bingi. Bwe nnakula
bwe nasalawo okutandika okweyiya natandikira mu nnyumba ye. Ate njagala nnyo okwebaza omukyala. Behind a successful man there is a woman. Tojja kulaba musajja atuuse nga tewali mukazi. Era omukwano gwange ogw'omukyala guyinza okuba gusinga ogwa mwannyinaze. Kubanga bw'aba takkiriza nti oba nzije mu nnyumba wadde oli mwannyinaze mba nina omuwa ekitiibwa. Kati yatukkiriza, ate tuli mu kika kinene, tuli bangi, abalamu bangi, ate abalamu tujooga. Ne tumujooga n'asirika, ne tuyingira n'asirika, n'atukola ebirungi byonna, atufumbidde empombo, atwagadde bingi nnyo. Abaana baffe abaagadde, kati sijja kwogera bingi. Bwe twavaawo ka bizinesi n'enkongerayo ne neewola ssente. Gwe nalikolagana naye ne zirwawo okudda, kati netandika okweraliikirira. Ne mugamba kakiseera bwe kyayitawo bwe nafuna essente nenga kankwongereremu, n'agaana. Ebyokwogera bingi. Kati taata waffe bwe yavaawo nafuuka taata waffe. Maama waffe bwe yavaawo tetulina kye twamumisinga naye nga yatuzangamu amaanyi. Agaba, ayagala, ate tatunula mabega bw'agaba. Akaseera katono kemba nayo nga ntuddeko mu mmotoka n'angamba awo abasiraamu nateekawo block. Bali bakatuliki waliwo omusenyu. Wano nateekawo kyentaddeko. Ate agaba tatunula mabega. Sijja kwogera bingi. Amanye nti mwagala nnyo. Tewali ssente zisobola kuteekawo ebintu byankoledde. Naye akatono kesobodde okukola kakwebaza. Neyanziza ssebo. Weyanziza. Surprise eno ebadde yakwebaza. Webale kubeera party ya brother, party y'omuzadde, nobeera party ya friend. Byonna obibedde. Obedde omuzadde, obedde taata, obedde owooluganda, nobeera omukwano. So kati tukucelebratinga. Welcome to the 7th floor. Kati mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabakoza ddwiro munonne muliro okugala ole kontinenti buka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gweturumafe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kirabe nonno njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kirabe nonno njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata ataluma kunvunza kazibe ensekere omusembereza obuwera ozunga onotomera abagole oba tijja okola ngeri y'obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalumu mu bulamu kati weerage oba obalumye abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere nga n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba
njagala okulaba omugole gwe nawe tonninya kirabe nnono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagano esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwe nawe tonninya kirabe nnono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole Okay, tweyanzize essanyu lyonna celebrating omuzira waffe. Taata nsaba nkwanjulire ebimu ku birabo bye bantisse. Bantisse ekimuli ekyo ekirungi n'ekireeta ne bantikka keeke eno. Ate baŋŋambye n'okuŋŋamba nti Shifa munne wajja baayo keeke. Ne naffe tutwale keeke. Omuzira waffe oyo yava ku bintu ebiwoomerera ne tutwale keeke. Abamu celebrating abalala banagirya. Ne tweta keeke eyo era eriko obubaka happy birthday our hero kuliko n'ekifaananyi kyo. Ekifaananyi ekyo kijjukira. Oyo ye gwe mwe 10 years ago. Okalabya akafaananyi. Ne twetika keeke eyo. Ne twetika essuuti eno. Oba twambaliremu gy'abasaliramu keeke. Ne twetika essuuti ng'eriko engatto, it's a full suit. Ng'eriko byonna ebigenderako baabitutisse. Ne twetika ne ka fridge kano nga kakolera ku sola. So nze mbadde ndowooza omugole waffe ayambale essuuti eno tusale keeke eno nga tuzze gupya. Naffe tulaba oba twamupimye bulungi. Kuba ekifaananyi bampa kya 10 years ago. N'engatto ze zino. Mama waffe omulungi nawe tukwebaza. Nzira kkootako kkooti yokka. Neeno package ya kusuuti ebadde esigadde bagimumpeereko. So mama waffe omulungi nawe tukwebaza. Webale tukuumira daddy. Webale kubeera mama mulungi. Webale kwaniriza. Webale kwagala ate webale kwagaliza. Nawe ne twetikkayo engoye ziri 2 nga zizo tukusaba ozisiime. Era oluno lwe lumu ku zo. So nyongero bajjukiza lwaki sibawaate bafotografa abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumbi ni ya Cobbins Motel Obusabala Road. Ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Nje mukwano sinze nange bantisse bukisi nendeeta ate yeye muzira wammwe kale mukwano bino naawe bye birabo byo.
Musate ni kweli. Akagongera kwa musoke mudawe bali owange bamubodde anti ono manager wono nze manager wono wamma omuzinyi wange tugira otudde wano mbitiibwa teryagamba kale bagenda tuwa akayimba kasoke kakomyewo omuzira waffe birthday boy waffe bambi tumulage essanyu tumukubireko mu ngalo DJ mukomyewo tulinawo ba challenge abalala bagambye bagenda zina somebody wa somebody bana bawala bagambye ate bote bamanyi bano mubalinde katusoke tukomyewo omugoli akalulu kaliwa Okay DJ tweyanziza. Thank you so much. Tweyanziza nnyo tweyanzeegi. Omugole kasooka tuleko wansi a relaxing. Kakati soke tufune entertainment baliwa ba somebody baliwa muyingirewo nga ba superstar babo dijanti okaina somebody wa somebody keba tusabye bagambye mbu ate bote basinga bano era twetegereze nnyo Muli ready musembere eno mfune space emala beba bakabi baffe DJ mugirenga mbuza ku bantu birthday boy mumugamba happy birthday nga bakebera akayimba muibuze ku bantu bwani amanya what's your name? My name is Namirembe Brighton. Osomera wa? Nsomera Kurichi Primary School. Mami woyani? Mami wange Nagai Charity Rosemary. Ate daddy yani? Daddy yani?
Daddy tetumumanyi linnya. Bana, batata. Lwaki abaana tebabamanyi mannya? Bwani wamma. Amanya gange nze Nateeza Patricia Raudha. Osomerawo. Somera Corona Junior School. Mami yani. Mami wange Naroga Hanifa. Ate daddy. Daddy wange Ntege John Patrick. Gamba omugole happy birthday. Omugole happy birthday. Thank you so much. How are you? I'm fine. What's your name? My name is Alinda Blessing Liana. From which school? From Best Foundation. Which class? I am in primary 1. What's your mommy's name? My mommy's name is Audrey. Your daddy's name? My daddy's name is John. You wanna say hi to who? Hi Mugole. Hi Mugole. Oli yekatumuleki. Aina bingi ebyokwogera ne. How are you? I'm fine. What's your name? Kalumba. How old are you? I'm 3 years old. I love you. I love you. Thank you. Did you ready? Toina mo somebody. Baba weka imba chakalala. Aliwo hey. Banangi. How are you? Fine. Mbate maita yogera. What's your name? Huh? Huh? A name? How old are you? Sing for me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jaja. Happy birthday to you. You look like a monkey. Agami, you look like a monkey. DJ, bawa kaimba kona. Kumulamu chitumu waire tyabula muleke nga tyabule banage funye omuntu omulangatu omusengeide omulungi otimata munange sangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo kugemerera obitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanuire amaiso ayendi waiwali bwefunye waibuba nesaawo kugemerera bibaire binuma nsanike mujanja byezire galabwendita nsanike mujanja byezire omwoyo gunduma nsanike mujanja byezire bibaire binuma nsanike mujanja byezire abantu banvuma nsanike mujanja byezire yotika waiwolola bwempanike mwibanga oba ndi mundolo oba ndi mukiroto tompita wamalo oba malondeka bagamba nakalaba mundeke ne bwoba kwozoleka ekyana kirina omubiri ne bwoba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo kugemerera bwobitani mwinogemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byezire galabwendita nsanike mujanja byezire omwoyo gunduma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire abantu banvuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire galabwendita nsanike mujanja byezire omwoyo gunduma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire abantu banvuma nsanike mujanja byezire lelo kandaire mu Luganda n'Olusoga ono ye mwana gwesimye yakume nkizibu okusanga. Aha, mubalabye abaana tubongere ku ngalo. Thank
so much. Mwebale. Mukyayagala akalala. Katumale okuddako eri omugole tugenda bakomyawo. Naye mukoogera akalala ke munajjirako dijja akategeke. Tulemeddwawo. Adam. Ani? Adam ne Kaawa. Tuli mu lusuku eno biki? Tuli ne kagenda katya. Tuli mu Edeni eno, ndine Eve eno, nzali ne Kibala. Keeko. Edeni. Keeko akapia gani? Yoyoba. Kale dijja kategeka. Thank you so much. Tweyanza mbongereko ku ngala batatuwadde entertainment. Okay, tuzeeyo eri omugole waffe agenda tubuulira ebigambo bye surprise emuyisize etya obubaka buwulidde lwaki tumuselebratinga agwana ebisingawo kuba tumwagala nnyo. So katubuulire surprise bwe muyisiza oba abadde akisuubira oba takisuubira ate tulabe ekiddakawo. Okay. Okusookera ddala nyakwebaza mwanyinaze Betty. Kale sooko gyankubye nsooka okwebaza sooko yongifunye naye ate ndowooza tujja kukimanyira kuba yeeze enkola ze. Mwanyinaze Betty Nalugwa abeera mu America ebbanga lyonna. Bazze bana baliwo bangi from America, bazze bana era we bali wano bazze ku celebratingirako olunaku lwange naye baatuwa ku kisaawe nga tetumanyi bakuba sitima tuweereze emmotoka etutukima naye nga twate okukomunikatinga nabo ku ssimu tubabuulira bya kabaka kano kale twasabira tubagaliza kapata akalungi kumbe yenye bapanga kujja essimu twagiwulira ku makya saa emu kitundu tusindikira emmotoka ku kisaawe tukime tuli abantu basaba kujja basatu then omulala nafollowing owokuna. Kati surprise ezo katezimanyirika naye tujja kutuuka tuzimanyiire. Kati wano bw'omubuuzizza ani gw'osuubira ninga yatukubye dda surprise eri sirowooza ndala naye endala jo twabadde ne pasita Bugembe wano naye gudde buguwa kuye pasita Bugembe waliwa kipasita Bugembe ali biranga akola azzaate pasita Bugembe azze gyali kwegenda. Kati obuntu twabeera kuno tuba tulina obulinda kati tetujja kugwa bibuuzo nti ani gw'osuubira tugambagambira oyo Betty naye bambi tweyanziza nnyo omukwano nga babagambye si Luganda kati tuno si Luganda mukwano Betty ye atwagala ngiraba nga babagambye ti naye asiika kwagala mukyala byamukoledde singa yali wakuwona bambi singa yawona dda ayinza okusiba keesi ennamba okuva mu America kyozi nga 35 nga zijjudde eddagala lya mukyala niwera omusolo ku kisaawe n'akisasula omusolo ddagala lijja lwakuba tetutafuna mukisa muntu waffe kuwona naye eryo eddagala n'obujjanjabi bwamukoledde buyitirivu ate n'enkola eyo era gye yakolere ku maama era nayogera ekigambo ekyo oba babumba balowooza nino mutiitiibya twajjanjaba maama naye mu kufa kwa maama nayogera nawa speech ndingamba tujjanye maama naye Betty atusinzeeko yali mu America tuga kumulwadde kwennyini naye nagamba tujjanye ffenna maama ng'abaana naye Betty atusinzeeko simanyi lwaki nakyo bakyaluma naye ne kuno nze nzijjanjayo omukyala wange kati tuyinza kuba tubala emyaka 13 nga mulwadde 13 years
naye ate Betty sente zamutaddeko nazo tezibalika. Kale waliwo sister yali mu America tulina n'abaana baffe bose bakontributinga eddagala naye akulembedde era ku layini ya Betty. Tuyanziza omukwano ogwo tojjanga okwo saba mukubireko Betty mu ngalo ne banne gavumenti bazze bana abalenzi we bali wano naye sibaza bwe basobola okwogerako nabo ku oluzungu lwe boogera bannange nange olumuntu nuzinga alina kyaŋŋambye badde njagala bajje mbalabeko bulabi oba brothers bajje balabeko oba bababuuzeeko anaabaako kyawulidde ajja kuba kiwulidde naye nga omu yoyo ali mu ddiiro. Okay. Well, thank you for having us here. It's been a long time. The last time I was here was like 8 years ago or 10 years ago. I was really small. Okay. Yeah, so it's been a long time since I've been back. Everything is still the same. It's good to see everybody. It's good to eat good food. It's good to dance and enjoy life. It's always a good time. I need to learn more Luganda, clearly. But yeah, it's nice being with everybody here. So thank you. Also, thank you so much. Also, it's been, I think, 5-6 years since we've been back. And for us, it's always special, but it's also special to see our moms relax in the way they don't relax in the United States. They smile in the way they don't smile in the United States. They look like sisters and brothers in the way they don't like sisters in the United States. So I think that part also makes it special for us because this is home for them. And we learn what home looks like. And we learn what home feels like. And we learn what our family looks like. So thank you so much for having us and for taking care of us. And yes. Oh. Okay. So my name is Jong-san Mayele, and this is my mom right here, Nalumasi, Justin. My name is Chang Hyun Mungai, and this is my mom, Betty Mungai. Mbadde mbayise babuuzeeko nooza muwulidde oluzungu lwabwe nze nange njabulamu bujjabuzi era bwe bajja sooka nengenda practicinga era nkaniko naye era nemererwa nenjabula bujjabuzi. Kati bannange njagala okwebaza abantu abatupeereddewo ku mukolo guno mwenna nyinza otaddamu kwogera mbeebaza kubanga ekidala kyeyatudde saawa zino abantu bamala okulya kati egurupu yavudde mu Amerika nayo gurupu yavudde Jjinja Busoga nene nnyo era ab'Ejjinja musitukeeko babalabe abavudde Jjinja bavudde Jjinja abambi brothers and sisters kuliko ne bakyala baffe n'abazzukulu kuliko abavudde mu Nansana alawundi Nansana tukola jeno naye nga luwo nakulabye ab'Ekasubi nabo mbebaza ba brothers okujja okutubeerawo ku mukolo guno kuliko abo ku kyalo kuno kuliko abeetodde ebyalo bino waliwo abavudde sibalengera naye waliwo kale kanyugende waliwo abavudde mu bitundu ebyenjawulo mbeebaza okubaawo okucelebratinga nange olunaku luno myaka mpezezza 7 bweddu myaka gino timulubuuza nekibadde kyakayiringito bannaaye tekibadde kyakayiringito mbaddemu n'ebizibu n'ebirungi naye nga kanyinza percentage nyinza ogamba nti
ebirungi ebisinze obungi kubanga wendi si wabi di ate njagala ne eddako bagitaani wikizi endala professor olwuno alwanyisa obuprofessor kati tumusabira nange mumusabire wangu diguli eddaala eri ya professor naye nga ebisinga bulungi ebirungi kati ebyaliwo ebibi sikyabirowoozaako ndowooza ku birungi nebaza mukyala wange tukumaganye nno twali tukutuse naye Katonda naye natukangamu awo kati namaganye emyaka 13 nga mulwadde naye otherwise emabega twali bulungi nga tukola naye akola naye nkola nze nakolako emirimu mingi bwemijimenya mwenda n'okutya naye omulimu wenda bampa omulimu ne mumulekera omulimu bwebutayinza kulowoozaako twali tukumbawola ono wa pipa ne bampa omulimu nga nina okuvaawo awaka nagenda kutambula ku trailers ezo ezikola Kenya Mombasa Zaire bikeebi naye nga omulimu gwali gutambula awaka nemugamba kakati nze kwasiza epipa n'ebikola kumbawola nemufuna emyaka nga 7 nga nze siriiwo nga ntambula naye kintu yali amaze okukiyiga bana nga tukijjamu ssente ezimu ze tulina zava mu mulimu ogwo lwakuba nayongerako ebirala naye nga tannalwala nali mukozi nnyo nawono twajja kuyingira wano 21 yasooka kukolera ddala seasons nga 3-4 tusobole dewagaya bugonza mpola nabivaako naye nga tukumaganye nange sinaba kumuyiwa tinakuleeta mulala sikyaleese kubanga siraba nnyo ntalo sikyala kuwakula ntalo ndowooza ebigambo ebyo bijja kuba mulaba nange oba nakyabagambo simanyiye oba munaana amwogera no muganda wa mukyala yamujjanjaba kati abaana ababuuzaako nabakukyabagamba n'omulwadde naye akyayogera eddoboozi kaluubiza okumanya sitenda kugenda ndi mulwadde bagenyi baffe mwenna tusanyusa okubalaba twebaza nnyo olw'okutwagala okusookera ddala nebaza nnyo balamu bange basebo ne bannyabo okusookera ddala nebaza Mukama Katonda atusobozesezza okutuuka ku lunaku luno olwaleero n'okutuusa baffe ku myaka 7 egy'obukulu ssebo yogayoga era nebaza nnyo balamu baffe omulimu omukulu ennyo gwe bakoze okujjanjaba muto wange nebaza baffe okuyimirirawo mu buvumu obw'ekitalo n'embeera zaalimu singa yali musajja mulala singa yamulekawo dda naye taata tukwebaza nnyo ndowooza ebigambo bikaaye bukaayi naye atukome awo zamuwuliddeko erimu nga tebanakutabuka erimu ebifulumye nga biramu nange kambakomye awo tusuubire okufunayo aboogezi okuva emikwano emikono yabagodi baganda bange mbagala bafuneyo omwogezi omu ayogere ku lwa baganda bange banyinaze funeyo omwogezi omu ayogere ku lwa banyinaze tugenda sooka tusaleko keeke eneemu gye twaleese then MC ajja tutongerayo mu mukolo oguddako ne speeches endala ezinaaba zizzeeko n'ab'amazina mwenna gajja genda mu maaso naye katusooke tusale keeke eno eya hero then 7th floor will come later according to the program tweyanziza so
We ready. Tugenda soka tusale keke ne soka. Tweyongereyo omukolo guba gukyagenda maaso nze Shifanja Sibula but MC will continue. Kale. Alright. Abalungi abatulaba nyongero baniriza Hope Shifa gemanya program bagitawe omusomwagalawo surprise your loved one. Abantu batulabira mu nsi zonna worldwide. Omukyala Betty naye yatulaba bulabi n'atucontactinga lero tusoose omulaba. Tugenda sala keke eno nga celebrating omuzira waffe tumugamba nti happy birthday. Tusaba Mukama mwongere obulamu obujjudde essanyu n'eddembe. Twongere okuba nga tumuselebratinga neera paka. Tusaba akwata akambe kano. Naye nga dijja kyabala. Nedda kana akantu ke agende nako. Aina kyanoonya Okay, nodda. Mzee tonna maliza mko. Ngoye zezajje mu mwezi. Okay, kana agenda kajjamu akatereke. Happy birthday. This is an award to celebrate you. Okay, tugenda bala 70 nga tuwa 70 60 paka ku 10 as he pulls it out. Okay, mun following a week go so akakwateko wano bwe batinga kajja 70 60 50 40 30 20 10 5 4 3 2 1 That is 1 million. Akakadde kalamba ke Uganda ke kajidde mu keke eno nakyo kirabo bakintisse. Waje? Nate mazo kwogera naye. Bijansi binsobedde. Simanyi nakati kyenjogera banna. Kakadde kawangudde. Fangudde esuuti, fangudde firiji, yes. Keki, yes. Kati temujja bannanga kawungeezi. Mazike. Kozi ayagalako ekiba bbiya nyamugulya naye nga mbadde gyagigula nkya ndowooza mujje nkya. Singa what obwedda mbagamba okuzina nga temujja katubisembe who is going to serve? Ne best man neba mwayogereko gira na obuza ku bantu wanisale bannange nze kazaalwa sikwatanga kakadde mu ngalo naye kusaawa eno kaakano nze sikakwatangako ziwaali n'emyaka 7 nagiweza mu mwezi gw'okusatu naye nze sikwatanga kakadde naye ku ssaawa eno mukulu wange Tony okankwasizaako bane mwebale senga w'abaana simanyi kyenyeza kwogera senga okoze kubanga njagala mbabuulire okwagala kuzibu
oluganda lubaawo naye waliwo ate omukwano ogwa nnamaddala. Omwana oyo adda ku jime mulundi gwakusatu kuba oli ye mukulu ono yamuddako mulundi gwakusatu. Naye bannange tubeebaza ate namwe bannange mwebale kujja okutubeererawo ku mukolo midde ddala mwongere okwagala omukwano. Omukwano tegukola ki gweyongere banne tweyanziza nnyo tweyanzeege Mukama era tusaba buli muntu azze Mukama amuzeeyo atuuke mirembe era twebaza n'abantu bannaffe abatukwatiddeko bajamba buulira omukolo okuŋŋaanya abantu ne babeera ng'akati wano we bali. Waliwo banno abakuteekamukko ne bakuwaayo bakuwadde bani tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala muganda wange ne mukazi wange ekimuli kyange ono gwe mulaba twamujja musiyo twakuwa amayinja nga tulwana naye ku nkomerero ne tuwangula era twawangula naye Mukama ajja kujjira ajja kuddawo ate ffe ekibi ng'akati bwe mulaba ono n'oweewange eka bw'ali ffe tulinganga oba ababba oba abaakola ki yamanyi kubanga ekiri wano kyekiri n'ewange eka. Owulidde oweewange yakafumba emyaka 48 tugenda kweza myaka 5 naye mulwadde tasobola kusitula kantu bwe kati tasobola buli kimu mumuyamba buyambi era omukyalo oyo ali mabegaawo bannange nsaba mumuneebalizeeko kubanga yamujjanjaba yamukuba empiso oyo mukyala lutaayo oyo yimirirako bakulabe oyo yajjanjaba oweewange oyo bane mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay bannaye tweyanziza omukolo gukyagenda mu maaso nyongera bajjukiza amannya Nakawombe Shifa Hope ku YouTube tekamu ewunyisa omwagalawo surprise your loved one obeere ng'olaba ate bwe tukikola tubaagala nnyo omukolo gukyagenda mu maaso emusaali wagwe twasanzewo no sirikanga atalina bigambo n'ogamba munnange gwe weerereje nze mpummulemu emusiba muwa omuzindaalo bannaye nakuwambye bannange oba yeewambye bannange MC gyebali buuza kuba tulaba omukolo twagusanzeeko MC ekyamazima tuli basanyufu nnyo era surprise tebujjubye muzeeyi kawabula mugitukubye ffenna yesebo ababadde wano ku ssaawa nga 67 bwe bamuyumiza ekibaddewo ayinza okuwakana so tuli basiimu nnyo era tubasanyufu amannya ago ssebo amanya wampi temufumita Kisenoga yesebo osangibwawa sangibwa Njeru ekyalwa kitana kibisi ogambye gwe Ssuubi basajja Ssuubi eri ku lwalisibali nayo. Okay okola obwa MC ku mikolo egy'enjawulo oba okikoze lwa muzeeyi oba MC mukola wakawokka wano wakawokka wakawokka mufumbe wokka wekola wa MC kati otaba mbwa MC esiba mbwa MC tukusangawa ndi musajja musuubuzi era bw'oba omufaliso gw'osulako inchi teziwera ogera nange we inchi eziwera obulungi kaakati tumira ku mukyala awo Mayor to be agenda okutumira omukyala antumira ku bantu b'Enjeru bonna abantu b'Ewakisi abantu b'Ennyenga yesebo n'Enjeru Central Division wali bakyala bange mujomba ju alright omukyala munnange gwana amanya ng'alabye programu eno nti n'otayogera linnya lyange ate obimanya abakyala ebitufumbya ate musajja muganda tebakubalira abakyala tebabalira nza
Allahumma swali. Okay, mikwano omulungi atwa bwetyo muzikirize mbasibule nsigadde nze nakawombe Shifa Hope abantekamu ssente babayita Hypex Studios bali ku Busabala Road najja nankumbi ni ya Cobbins Hotel gwe wenna ino omukolo gwotegeka bakuba ebifaananyi eby'omulembe ne photography ku mikolo gyonna ate ngamba jjukiza nti babayita Bunga Comfy Homes gwe wenna akomawo Uganda ng'oyagala okuwummulako oba oyagala okugenda ku honeymoon beekwate ogenda kusula ewantu ewalungi parkinga suitcase yo buli kimu okisangayo ennyumba baazitegeka dda bannyinizo bali mu America gye bawangaalira bakoppa concept ya America ne bagireeta Uganda babayita Bunga Comfy Homes enamba z'essimu ziri ku screen beekwate tubaagala nnyo mikwano munzikirize mbasiibule naye ng'omukolo gukyagenda mu maaso otherwise bye bye. Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.